Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama yeebazibwe nnyo abantu ba Katonda. Njagala okwebaza Mukama olw'akaseera kano. Ali wano okuyamba. Yita erinnya lya Yesu. Gwe wenna yita erinnya lya Yesu. Yita erinnya lya Yesu. Wali okukuyamba Mukama. Wali wano okuyamba. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Nsanyuse okubalaba, nsanyuse basisinkana abali ku mikutu gyaffe, abatufollowinga ku mikutu gyonna, abali ku YouTube, abatufunira ku TikTok, abatufunira ku Instagram, abatufunira ku mikutu gyonna. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Amanya mpitibwa omwoza wa Mukama Robert Katerega. Nzize okwogerako naawe. Mukama atuwadde ateeseteese ennaku eziwerako zisobola kugamba nti ziri bwe ziti, wabula zigenda okubaamu okusumululwako. Gwe oli obulamu bw'ogenda kusumululwa. Ennaku ezo zitegekeddwa, zituluŋŋamiziddwa Katonda. Njagala okwebaza Mukama okuba tusabira crusade eya Pastor Robert Kayanja egenda okuba ng'ekubwa crusade eyo. Mukama abawa omukisa. Njagala bategeeza nti Katonda agenda kukola ekigambo ekijja mu bulamu bwo. Katonda agenda kukola omulimu omunene mu bulamu bwo. Naye Katonda ng'agenda okukola omulimu mu bulamu bwo, waliwo amakubo agakuvuga agakutuusa ku kyamagero. Katonda gwe tusinze wa truth and justice, wa mazima n'obwenkanya, teyeekuubira ate bamunyaga. Bw'agamba nti ayagala butukuvu na butuukirivu, leka byonna. Abantu abasinga obungi oyina w'oyita, abantu abasinga obungi balina we bayita, ne bayitawo olw'ekyo, olw'ebyo bye bakola, olw'ebyo bataata baabwe bye bakola, olw'ebyo ensi yo byekola. Byebyo ebintu ebimu by'osanga mu bulamu bwo. Nzize okutegeeza nti Katonda gwe tusinza tebamufuluukinga, tebamubba, tebamufera, tebamubuzaabuza. Agoberera mazima era alondoola nsonga. Bw'oba oyagala okutuuka ku kyamagero, bw'otunula awo wansi mu comment section ntaddewo ebintu bye tuli mu kusabira. Abantu bangi mulina embeera ezo. Katonda bingi agenda bikolako. Agenda kuwonya endwadde. Buli kirwadde ekya buli kika Katonda agenda kiwonya. Agenda kwawula mu birooto. Ebirooto oloota abaafa, kawuula, emirambo, oloota ebintu tebitategeerekeka. Bw'oloota abantu abamu walinako boyfriend, walinako gundi, olumuloota bw'oti nga buli ky'oplaninga kyonna nga kifa. Katonda agenda bikwawulako. Naye nga tannaba kutuuka bikwawulako, waliwo ekkuba erikuvuga nga likutwala ku kyalo kye bayita Kyamagero. Waliwo ekkuba erikuvuga nga likutwala ku kyalo kye bayita Kyamagero, kye bayita deliverance. Okitegedde? Oyo ye Katonda wa truth and justice. Katonda ateekuubira ow'amazima n'obwenkanya. Abantu abasinga obungi bakyawa amazima, naye bw'olimanya amazima gali kufuula ow'eddembe. Kino ekiseera bye tulimu eby'oluvannyuma, abaagala okubaagala babaagale, abaagala obbasuuta babasuute, naye okubulya ekigambo kya Katonda ekiramu y'ensonga enkulu. Oba abantu bakwagadde oba tebakwagadde byabwe, naye ekikulu
kubulya ekigambo kya Katonda ekiramu. Nze manyidde ddala nti olwaleero osobola owulira ng'enjiri ey'amazima eringa ng'ekuvuma, naye ekiseera kigenda kutuuka oginoonye nga tokyasobola gifuna. Ekiseera kigenda kutuuka ogambe nawulyako omulenzi ayogera bw'ati, ng'otegedde amazima nti olina okudda eri Mukama, nga n'ekkuba erimutuukako tokyasobola ddifuna, ng'olina leeti. Embeera gy'oyitamu ebonyaabonya ggwe ne famire yo. Embeera gy'oyitamu gye weesibyemu, ebintu by'okola, famire yo by'okola bibonyaabonya ggwe n'abaana bo. Ezo endagaano z'olemeddemu gw'olowooza nti oli mu kweyagala nnyo, olikola bino na bino, bibonyaabonya ggwe n'amagenda go. Buli lw'okola ebintu bitasaanidde n'okubwa emizimu ne gikusemberera ne gijja ne gyegatta ku bulamu bwo, baana bo be basinda, bantu be bakaaba, famire yo yekaaba. Kati ababikugamba n'obakyawa bo basigala basanyuka kuba Katonda abakola obulungi. Mukama yebazibwe. Njagala okutegeeza nti leka obubi olabe ekyamagero kya Katonda. Leka obubi olabe Katonda bw'akola mu bulamu bwo. Katonda kitaffe gwe tusinza akomawo okusalira ensi eno omusango, naye tagenda kusala musango gwa corruption. Tebamukolaputinga, nkugambye tebamukolaputinga, tebamubba, tebamugula, tebamubuzaabuza. Kaakati gwe weepankapanka n'obusente bwo. Tulaba omusajja mu bikola by'abatume yayagala ogula Omwoyo Omutukuvu, naye ng'ogula ki Omwoyo Omutukuvu? Kubanga ye yali wa bizinesi, nayagala agula Omwoyo Omutukuvu agende amukolere sente. Nga bw'otasobola gula Mwoyo Mutukuvu tosobola gula kyamagero. Katonda kyagaba tosobola kigula. Tolowooza nti olina ssente, simanyi oli mulungi nnyo, simanyi olina akabina kali kati, simanyi ebbeere liri bwe riti. Biyamba ggwe. Katonda alondola butukuvu na butuukirivu. Ngenda kukusabira buli kintu ky'olaba ku sikuriini awo olinako ekiri mu bulamu bwo. Katonda mwesigwa. Erinnya lya Yesu ddagala, erinnya lya Yesu lisaasa, erinnya liwonya, naye liwonya abo abatukuvu, liwonya abo abalina emmeeme ezinyikidde ne zeenenya mu maaso ga Mukama. Ne bw'aba mwana gwe gw'olina, omwana atali mwetowaze taba na feva waka. Kati gwe oli omu kuba talina bwetowaze, nyinza okubasigamba gwe obanga gwe naawe owulya mulingo olinamu akakulimu. Katonda ayagala abantu balina bwetowaze munda mu bo. Katonda ayagala abantu balina bukkakkamu bategeera Mukama Katonda waabwe. Owoza embeera endemeddeko, ebyokusaba obirekera balala, era olowooza by'abataasoma, by'abasiru, by'abanaku. Njagala okutegeeza nti Katonda bwe tabimanyi. Katonda kitaffe tabimanyi. Tewali kyamagero kya Katonda ky'ogenda kubba. Ayagala okuwonyezebwa, kwata amakubo ga Katonda. Ayagala okulaba feva, kwata amakubo ga Katonda. Ayagala okuwona emizimu egikutuntuza, kwata amakubo ga Katonda. Ayagala okuwona akawuula, kwata amakubo ga Katonda. Weenenye ly'ekkubo erisooka. Bwe weenenya ogenda kufuna okwagala. Bwe weenenya ogenda kuleka ebikolwa ebikyamu. Bwe weenenya ogenda kuleka byonna. Abasinga obungi oliko endagaano, weebaka n'abasajja ono n'akulekera ekyoyo, nono n'akulekera ekyoyo. Weebaka n'abawala n'ogenda ng'ofaakuuza emizimu. Temwagala biwulira, temwagala biwulira, ate nga ge mazima. Wayole ne omuzimu, noyono ne omuzimu, noyole ne omuzimu. Kati byokola byebifa, toliko feva, oliko okugaanibwa, oliko rejection. Buli muntu akulabanga kikolimu. Naye weerabidde nti gwe wabisaka. Kakati ndeese eddagala gy'oli. Wabisaka tomanyi. Ebyawandiikibwa bitugamba nti Katonda takubalira bikolwa byo biri eby'obutamanya. Bye wakola byonna mu nnaku z'obutamanya, Mukama abikusonyiwa. Kino nkigamba,
Katonda akusonyiwa byonna bye wakola mu butamanya, naye byokola mu kumanya awe wali ensonga. Weenenyeze Mukama akusonyiwe byonna bye wakola. Oyagala bulamu bulungi eri famire yo, naye famire z'abalala oziyisa bubi. Ekikolo n'eddagala nkuletedde kimu, kwenenya. Oyagala kutuuka wala, naye gwe olina omutima ku banno. Toyagala laba afuna, toyagala laba akyusa bulamu, afunamu akalungi g'okyawa, akola bw'ati g'onyiigira. Naawe oyagala gagga wala, togenda laba bugagga, teeka amavive ku ttaka weenenye. Weenenyeze Mukama. Weenenyeze Katonda nannyini ggulu n'ensi. Ajja kukuyamba, ajja kukutaasa, ajja kukulokola, ajja kukusumulula. Mwesige, musemu bwesigu abo. Katugende mu byawandiikibwa. Katugende mu byawandiikibwa essaawa ziweze 5 zennyini nawe eddakiika 2. Tugenze mu Yokaana ekisooka, essula esooka, ntandise n'onyirwa 5. Wulira. N'ekino kye kigambo kye twawulira ekyava mu ye, era kye tubabuulira, era kye tubuulira mmwe, nga Katonda gwe musana, so mu ye ekizikiza temuli n'akatono. Ekigambo kye tukubuulira, ekigambo ekikugambibwa, amazima gali nti Katonda gwe musana. Katonda yakola eggulu n'ensi gwe musana. Katonda ayagala mazima. Katonda ayagala kwagala. Katonda ayagala butukufu. Bingi byokola nga bikunyumira. Abakyala bakunyumira, abaami bakunyumira, okubba kikukunyumira n'ebirala. Naye kye kiseera osalewo otambulira mu musana oleka obubi. Yes, binyuma. Bikunyumira. Oli agenda n'akola masturbation n'awulira nga asanyuse nnyo. Naye emizimu egikwambadde, omusana tegusigala naawe. Katonda tasobola sigala naawe. Buli lw'okola ebintu eby'ekizikiza obeera mu kizikiza. Katonda gwe musana, tabeera mu kizikiza. Mu ye ekizikiza temuli n'akatono. Oyagala kyamagero, naye okyegatta n'emizimu. Okola masturbation, oli ku bukaba, oli ku bwenzi. Emizimu egyo giri mu kwegattako, giri mu kwegadanga naawe. Gikuleseko okugaanibwa, gissa omukisa gwo. Ebintu by'olaba biri ku bulamu bw'abantu abasinga obungi, waliwo ensonga lwaki bibaliko. Gwe kennyini oyagala kusumululwa, naye okyawogera ne boyfriend akulaga ekifuba, akulaga ebisambi, simanyi akulaga biti. Waliwo ebigambo ebitasaanidde ebiyita mu kamwa ko gwe naye, ne bigenda bireetera emizimu gino gyonna okuyimuka ku bulamu bwo. Olemedde mu bukaba, olemedde mu bwenzi. Omusajja agala kweyambulirako. Bangi waliko omwenzi, waliko omukaba, baatwala akapaleko, baakateeka mu ssabo, baatwala akaleegako. Kati gw'oli wano oganye okwenenya ku lw'ebikolwa ng'ebyo bye wakola. Mujja kunsonyiwa, nze mumanyidde, sitera kwogera bigambo biwooma. Ndi musajja abasinga gwe bayita omukambwe, naye siri mukambwe. Sisaagira mu kigambo kya Mukama. Amazima. Teri muntu ayinza kuba na smile ng'ayogera amazima. Amazima gakaawa eri abatagaagala. Njagala okutegeeza nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Yesu ly'ekkubo. Mu Mukama mwe muli omusana, ye musana. Ekizikiza temuli. Otambulira mu kizikiza oba musana. Opretendinga nti oli mu kyaki, opretendinga nti osaba Katonda, naye gw'osaba gwe kennyini asaba, oli mu kizikiza. Oli mu kizikiza. Otambulira mu bikolwa bitaweesa Katonda kitiibwa. Tolaba nti oyonoona biseera byo. For example, abasinza Sitaani beewaayo nnyo ne bakola saddaaka. Bw'abanga awaayo saddaaka ya mwezi, tasobola sussamu yadde olunaku.
ne Katonda w'abalokole yamanyirwa. N'ogenda n'osula mu bwenzi n'ogenda mu kyaki tumutende gundi gw'osinza omuyita musiru. Tosobola nakwenenya byewakoze n'obikola olwaleero n'enkya n'obiddamu n'obikola olwaleero n'enkya n'obiddamu. Truth and justice eriwo okukubuulira enjiri ey'amazima, oba ogyagala gitwale oba togyagala gireke, naye gy'onaakoma ogikyawa gy'ogenda okoma okukaaba. Gy'onaakoma okukyawa amazima gy'ogenda okoma okubonaabona. Kiba beta okuzuukuka leero n'oleka obubi, n'oleka ebikolwa byonna ebitaweesa Katonda kitiibwa, osobole okutereeza amagenda go. Bendera y'omusaayi esobole okukulembera. Omusaayi gwa Yesu Kristo gwe yatufiirira ku musaalaba guleme okufa obwereere. Bino byonna by'osabira byolaba byentadde ku sikuriini awo ebiri mu bulamu bwo bigenda kuvaamu singa osalawo n'otambula n'ekigambo kya Katonda. Bangi temwagala na kusaba, tebaagala kusaba. Omugamba okwewaayo obanga gw'ovumye tobuguma tonyogoga. Guno omulembe gwe tulimu si gwe guli ogwa Ituuko. Ituuko yatuula mu ddirisa omutume Pawulo bwe yali ng'asomesa. Yasomesa obudde bwali buwanvu ne waba bwabasumagira. Utuuko yasalawo okupulitendinga nti awuliriza ebigambo by'omutume Pawulo n'atuula mu ddirisa. Obwo obukodyo bwo n'obukolya bwo bugenda kusiba ggwe. Nkiddemu weeyise kirinkya nnyo era ggwe oyenda nnyo, omanyi sitayiruzi nnyingi ze bakoleramu obukaba, bisiba ggwe. Utuuko yava mu ddirisa n'agwa ku ttaka. Yapulitendinga nti awuliriza ekigambo kya Pawulo kyayogera ekya Katonda n'asumagira. Oli mu gurupu kati gwali wano mpulira bulungi kuba ondaba ate ompulira, naye waliwo abali mu WhatsApp groups eyo ng'ajja nanyigako ka amiina naye nga tabiwulidde. Yoyo Utuuko nti ekigambo ekimusumulula akipulitendingiddemu nayeefuula nayeebaka. Utuuko yatula mu ddirisa ng'alaga sayidi emu ali wano awuliza Pawulo by'asomesa, ng'alaga ate eno sayidi endala ali ku bibye, n'asumagira n'ava mu ddirisa n'agwa. Tolina munda, oli mu ddirisa. Okugulu okumu kuli bweru okulala kuli munda, okumu kuli wa Sitaani wakuli wa Katonda. Ogenda kugwa ekigonga Utuuko, naye njagala okutegeeza nti ogenda kugwira gy'oli e Kasanda, e Kasese, e Dubai, luddawa, ogenda kugwirayo ekigonga teri akutaasa. Utuuko we yagwira waliwo kyaliwo Pawulo n'amusabira n'alamuka, bali bamanyi afudde. Sibalina sibalina. Tunywerere mu Kristo mirembe. Odesi, tunywerere mu Kristo. Katonda gwe tusinza y'alina obugagga bw'oyagala. Katonda gwe tusinza y'alina omwami gw'oyagala. Katonda gwe tusinza y'alina buli kimu ky'oyayaanira. Kati oyagala ki? Lwaki tokwata by'ayagala? Waliwo obukulembeze ng'okugenda ofunayo sente olina bw'olina ofuma. Waliyo abantu abamu ng'ogenda okufuna sente omala kunamira mulala. Aba asasudde omutango gwa kiri kyayagala okufuna. Gwe mutango ki gw'owaayo eri Mukama? Mutango ki? Mutango ki gw'owaayo eri Mukama? Gwakwebuzaabuza? Gwakwerimbalimba? Oba waayo omutango gw'obutukuvu n'obutuukirivu otaase obulamu bwo, otaase abaana bo, otaase famire yo.
waayo omutango gw'okutambulira bwe kigambo ekiramu. Kasome Bayibuli nyangu enve wano. Onyola 6. Bwe twogera nga tussa kimu naye ne tutambulira mu kizikiza. Wulira, bwe twogera nga tussa kimu naye ne tutambuliranga mu kizikiza, tulimba ne tutakola mazima. Ogamba otambula ne Mukama. Ntambula ne Yesu nga sitya mulabe ku nsi. Muganda wange atambula ne Yesu nga tatya mulabe, alina okukwata Katonda byayagala. Ojja kupulitendinga nti otambula ne Yesu totya mulabe, akasisi kagenda kuluma ofe. Abaganda balina olugero gamba nti ow'ekisiraani embuzi emuluma n'afa. Njagala okutegeeza ng'oyagala ebintu ebirungi, ng'oyagala ebintu ebiwoomu, weekwate ku Mukama. Amiina. Mukama akuwa omukisa mwanyinaze Janaati. Twesibe ku Mukama. Njagala obategeeza, tulaba bano bafeeke prophets, si bano bafeeke pastors abagenda babuzaabuza abantu. Tebalina budde bwa kunoonya Mukama, balina budde bwa kukwana bawala, budde bwa kusaba, bwa kulimbalimba kufuna ssente, budde bwa kubuzaabuza abantu. Tebalina budde bwagenda kwewaayo kunoonya Mukama. Abantu abanoonya Mukama n'abakozesa ebyamagero bawaayo obudde bwabwe. Ekkanisa tezikyasobola kunoonya Mukama. N'asaba ennyo bagamba musiru, talina byakukola. Yesu nno ffenno yatuwa ekisa, tetukyasaba nnyo era yatusiibira. Ogenda kwambala otya amaanyi ga Katonda? Gwe mukazi gwe wenna abuzaabuzibwa enjiri ya grace. Sitaani asize enjiri mu bantu bakuliyeetinzeewo okuva e South Africa ne Vatican. Babasomesezza Bayibuli eno okusobola ogikyusa. Babasomesereza South Africa ne Vatican okusobola okukyusa Bayibuli eno. Bagimanyi nnyo, ekituufu bakimanyi. Basomeseddwa okubuzaabuza ennyiriri. Bonna bali under 666. Bali wansi wa 666. Kiwandiike naawe. Enjiri ya grace eri under 666. Okonoona ekkanisa ya Kristo. Ekisooka, abantu baagadde nnyo okwewolereza, ekibi ne kifuuka mukwano gwabwe. Gwayogera ku kibi ofuuka mulabe waabwe. Enjiri eyogera ku kibi efuuka mulabe waabwe. Ne banoonya gwe omwana omuwala eyalokoka mu gurupu gy'olimu eyabalokola ewaddeyo okunoonya Mukama, ne bagamba gwe wasiruwala, vaayo mu busiru, odde eno mu kisa, ffe tweyagala. Ne bakusiruwaza, bakolera Lucifer. Bali mu kusika abantu nga babazza eri obwakabaka bwa Lucifer. Tebanoonya natanalokoka, banoonya gwe yalokoka. Katonda gwe tusinza wa mazima na bwenkanya. Bwe weesiga empitambi obaako empitambi. Bw'oba mutukuvu oba mutukuvu. Grace eri under 666. Bazze okunafuya ekkanisa okugibuzaabuza, ekibi kifuuke mukwano gwo. Bw'osiiba n'osaba, Yesu Kristo yayogera yennyini nti ebiringa ebyo tebisobola kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Ne bavaayo ne bagamba Yesu yagamba nti obunnabbi bwonna mu Luka 6:6, Luka 16:16, agamba nti obunnabbi bwonna n'amateeka byakoma ku Yokaana, naye omuntu yenna talisonyiyibwa alijja ennyukuta emu bw'eti ku mateeka. Kiki kyayogerako? Ne bakulembeza ebyo ebyongera obbaziika. Katonda akuyise
Katonda yakozesa ba Yokaana b'omulembe guli, leero azimusiza ba Yokaana. Tewali nabbi yaddamu kuyimuka ku Yokaana nga si Yesu. Leero tuli Isirayiri ey'omwoyo, ensi eyonoona buli lunaku. Katonda ayimusaba Eriya, Katonda ayimusaba Pawulo, igwe nange okubunya ekigambo kya Katonda, kubanga yatugamba mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa. Ogenda fuula muyigirizwa ki? Lwaki si Yesu si yaze n'akufuula omuyigirizwa n'amala? Lwaki Yesu teyakoma ku batume? Lwaki teyakoma ku bo? Lwaki gwe kennyini nnyini olwaira akussawo buulira enjiri? Ye gwe Pawulo? Ye gwe Yokaana? Katonda asimbye abasajja n'abakazi okukola omulimu gwe. Ekitiibwa kiddire Mukama. B'otambuza Uganda olwaleero ekaaba, naye ekaaba lwa bulimba, abantu abaagaana okutambulira ku mazima. Tulina abasumba ng'abo ab'amaanyi, n'abamu baagaana okubuulira ekigambo eky'amazima. Ekkanisa n'ebula. Uganda yalibadde tekyakaaba bwetyo, yandibadde tekyayiwa musaayi gufaana bwe gutyo. Olwaleero batongoza nyegenyege, nga gavumenti yennyini yetongoza nyegenyege, ekibiina ekiri anda Yezeberi. Yezeberi ye mukazi yali akulira amaanyi g'ekizikiza gonna. N'atta bannabbi ba Katonda, n'akijjanya ekkanisa. Yezeberi gwe muzimu gw'obwenzi, gwe muzimu gw'obubbi, gwe muzimu gw'obutemu, gumaze otongozebwa mu Uganda mu kibiina ekiribwa nyegenyege. Pulezidenti we asobola okussa omukono ku kisiyaga n'atongoza ekisiyaga, asobola okutongoza nyegenyege naye n'alwanyisa ekkanisa. Amateeka ga nnema gasobola okukwata ekkanisa ne gasiba abasumba naye ne gatasiba nyegenyege esiga enkunami. Abantu bakola sekisi ali live, basiga buseegu. Ekyo gavumenti kyeyagala. Kampuni z'omwenge tezisasula musolo, zisasula omusolo, zisasula mutono nnyo. Naye vaayo leeta obusuulu obeeko ky'otandika waawo. Basobola okulwanyisa ekkanisa ne batolanyisa nkibi. Ekkanisa bw'eyimuka n'esaba n'esinza Katonda omulamu, Mukama agenda kuvunza abasajja nga bayimiridde. Njogera nga nabbi wa Katonda. Katonda agenda kuvunza abasajja nga bayimiridde nga tebafudde. Ekkanisa singa ekyuka bukyusi neetegeera Katonda omulamu ono wa Bayibuli eyakola eggulu n'ensi, abantu bagenda kwabika emitima. Olaba Katonda akwata Sawulo n'aleeta Sawulo eyali omutemu kkungwe n'amukyusa, yamusisinkanirawa. Sawulo yali agenda Damasiko kutta balala, yayiganya ekkanisa n'ayingiranga ne mu bisenge n'ajjangayo abaweeza ba Mukama, naye amaanyi ga Mukama gaamunyiga. Yesu Kristo yennyini yamwekyalira. Yesu akuleka n'okola kasasiro wo najje n'akuyimye mu maaso agamba gwani olina maanyi kika ki, weeyita ki? Yamugamba Sawulo onkijjanyiza ki?
yamaliriza Pawulo, yabonyaabonyezebwa n'atambuza enjiri ya Kristo, eyali omutemu kungwe. Ekkanisa bwe yimirira, abasajja ba Katonda nga Sawulo abatta, Sawulo abasiba, Sawulo abakijjanya, tebaata kigambo kya Mukama, baasigala bakibuulira. Bapeetero baabasiba, baabakola byonna, baasigala babuulira ekigambo kya Katonda ekiramu. Naye yali abakijjanya, yamaliriza mutume, yamaliriza mutume. Bye yakolanga bali baabimukolako. Yabonyaabonyezebwa olw'erinnya lya Kristo. Njagala okutegeeza oyo golabanga pulezidenti, oyo golabanga kabaka, kasubi kafufu mu maaso ga Katonda. Singa ekkanisa edda ku musingi omulamu, singa ekkanisa edda ku musingi omulamu, Uganda tagenda kuddamu kuyiwa musaayi. Singa ekkanisa edda ku musingi omulamu neyambala amazima, amateeka gonna gakulemberwa etteeka limu kwagala, obukulembeze bwe busiga bukyayi, abantu bonna bajjudde entalo nakwewalana, bajjula kwetema, ekkanisa zijjudde bukyayi, abalokole bajjudde bukyayi. Buli muntu awalana munne, amawanga gafuusa amawanga, osanga eggwanga livuma omuntu talina kyamukoze, abo n'abashuma, abo ne bano, abo ne bano. Ffe ng'Abaganda bibityo, obusosoze obwetaliimu. Katonda si musanyufu n'ebyo. Amawanga gonna, kankusomereko wano, amawanga gonna akomawo gasalira omusango, oba oli muwanvu, oba oli munyankole, oba oli muganda, oba oli mulundi, tonyumya mawanga go, akomawo okusala omusango ogutaliko kwekubira. Buli lulimi, buli kika, buli muntu yenna Yesu akukomerawo. Tamanyi mawanga go, tamanyi nnimi zo, tamanyi mmundu zo. Wulira, okubikkulirwa essula 14, okubikkulirwa essula 14 onyola 6. Nendaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu, ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe, okubuulira abatuula ku nsi, n'abuulira na buli ggwanga, okubuulira abatuula ku nsi, na buli ggwanga, n'ekika, n'olulimi, n'abantu. Katonda tamanyi nnimi zo? Malayika wa Katonda yalabika ng'aka. Mukama akomerawo amawanga gonna, Mukama akomerawo ennimi zonna, Mukama akomerawo ebikula byonna. Talina muntu gwaddira nti bw'ati. Katonda tamanyi mawanga, tamanyi nnimi, tamanyi bika. Ye mutukuvu, ye kabaka wa byonna. Wuliriza, olwaliro amakanisa osanga ey'abalokole, nosanga ey'abanyankole, nosanga ey'abagwere. Katonda ali luddawa? Yesu aliwa? Odesi, Yesu aliwa? Ng'okwagala kwabula mu bantu, obusosoze bujjudde mu bantu, amazima tewali. Yesu aliwa? Muyye temuli musana, temuli kizikiza, ye gwe musana. Onyola 6 tugambye okubikkulwa 14. Nendaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu, ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe, okubuulira abatuula
ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu. Enjiri ya Kristo ekwata ku buli ggwanga, ku buli lulimi, ate nga ya mirembe na mirembe. Terimu bulimba, terimu busi. Wulira bw'ayogera wano mu nnyiri olw'omusanvu. N'ayogera n'eddoboozi ddene, mutye Katonda mumuwe ekitiibwa, kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse. Mumusinze eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi. Mumusinze eyakola eggulu n'ensi. Mutye Mukama mumuwe ekitiibwa. Ku busosoze bw'olina ekitiibwa kya Mukama kiriwa gy'oli. Mu bukulembeze bw'ensi yammwe ekitiibwa kya Mukama kiriwa mu bwo. Mu kika kye ekitiibwa kya Mukama kiriwa. Muli balimba, mwe mutta abantu, mwe muwagira ebintu ebitaliimu, ekitiibwa kya Katonda kiriwaawo. Awo waliwo okutya Mukama. Waliwo okutya Mukama awo. Njagala obategeeza nti ebisi by'obulamu bwo gwabireese mu njuyo. Batta omuntu n'okuba mu ngalo, bamusse bulungi ke bamutte, ekikolimo kibaliddwa ku njuyo. Omusaayi gubaliddwa ku njuyo. Olaba omubuulizi w'enjiri omusaayi gwe ne gubalibwa ku ggwe, ate gwe asanyukidde omusaayi gwa Katonda, ng'ate kyawandiikibwa nti aliyiwa omusaayi gwa Katonda talisonyibwa. Tosobola sonyibwa ng'oyo omusaayi gw'omwana wa Katonda. Tosobola. Olibonerezebwa Katonda, kyawandiikibwa mu Bayibuli. Tosobola kusanyukirwa Mukama ng'osanyukira omusaayi oguyiika. Byokola bisiba baana bo, bisiba famire yo, bisiba kika kyo. Nzizo bategeeza tutambulire ku butukuvu ne mu butuukirivu. Kansome onyiriri olw'omusanvu. Naye bwe tutambulira mu musana nga ye bwali mu musana, tussa kimu na ffekka n'omusaayi gwa Yesu Kristo omwana we gutunaazaako ekibi kyonna. Buli lw'otambulira mu musana onaazibwako byonna. Buli lw'otambulira mu kwagala kwa Katonda onaazibwako ebibi byonna. Ezo endagaano zonna nagambye ngenda kukusabira. Ogenda kufuna deliverance, ogenda kuwonyezebwa, naye osooka na kwenenya. Osooka na kwenenya bikolwa bitasaanidde. Y'ensonga lwaki ndi mu kusomera Yokaana ekisooka essula esooka okutandika n'onyolo olwokutaano ndi ku lwa musanvu kati. Gy'obubi munda mu ggwe, weenenye byonna bye wakola, weenenye by'otambuliramu, Katonda akusonyiwe era omusana gwe gwake mu ggwe. Kale ekyamagero kya Katonda kiryoke kitule mu bulamu bwo. Saagala kuleetera mbu twala ekyamagero, twala ekyamagero. Olabyeko Omwoyo Omutukuvu yakola ebyamagero. Ebyawandiiko bitugamba nti Omwoyo Omutukuvu ali ogwo akola byonna. Ebirabo bya njawulo, waliwo eky'obunnabbi, waliwo ebirabo bya njawulo. Naye Omwoyo Omutukuvu yakola byonna. Yawonya, yataasa, yagoba zidayimooni, buli kyonna Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo ali ogwo omu. Naye tatuula wakyafu. Lwaki nzija nkulimbe era teebwa ng'ojjudde kasasiro? Sooka weenenyeze Mukama, kasasiro akuveeko. Sooka weenenyeze Katonda. Bw'onaamala okutuukula mu maaso ga Mukama, then ebyamagero bigenda. Ebyamagero mmere y'abaana. Ebyamagero mmere y'abaana. Byonna bigenda kulukutanga amazzi mu bulamu bwo. Kwe kasita weenenye emizimu gyakudduka, ate gisigalawo giraki? Gikwagaza ki? Ogyegaanye. Kyawandiikwa mu Baluumi 8:8. Tebaliiko omusanga bali mu Kristo Yesu. Omuntu akkiriza mutima gwe okuweebwa obutuukirivu. Baluumi 10:9. 10:10. Oyatula n'akamwa ko
weegaana sitaani misana tuku noweebwa obutuukirivu neweeyagala tebaliiko musango ali mu Kristo Yesu. Naye oli mu Kristo Yesu naye okyakola bintu byamulabe sitaani. Olaga walokoka naye okyeyonoonesa. Kituufu toliiko musango? Kukuliko. Kubanga wasenga Kristo ayi nosigala ng'okola ebikolwa by'omubi, kitegeeza omusango bukyakuliko. Naye bw'osenga Yesu n'okola by'ayagala tegukuliiko. Beera n'okwagala munda mu ggwe, kubanga okwagala kufuga byonna. Ewali okwagala amateeka tewali. Singa okwagala kwali mu nsi muno, singa abantu tebakyattiŋŋana, singa abantu tebeeroga, singa abantu tebeekola byonna. Naye okwagala ke kwabula mu bantu bye bibi by'olaba. Balomi 10:10 kyekyo. Okutandika n'Omunyolo omwenda osobola okusoma olutandika n'Omunyolo omwenda n'okkirira. Toliiko musango. Balumi 8 olunyiri olusooka. Bw'oba oyagala amazima tukole obikibi amazima geeyongere. Balumi 6 ndowooza olunyiri olusooka. Bano abakulimbalimba ekisa okole ekibi ekisa kyeyongere. Kola obutukuvu ekisa kya Mukama kikubeeko. Kankomeko wano nsabe tukyali ffenna. Katonda n'abampadde enkisa n'ekyemisana nja kujja kulankyawa. Daddi waffe mabejja, daddi pasita waffe n'abatazze nja kuyimirira kulankyawa wano ku mukutu gwaffe. Ku makya nga bukya ngenda kuba ku TikTok. Nja kubako ku TikTok. Message ojja gisangayo, gitambuze gibunye abantu bonna bagifune. Nkomawo ku makya ku TikTok. Message ojja gisangayo gijjeeyo. Lina olukusa. Sina muntu gwe ngana kujja message ku TikTok video jayo. Sharing nga woyagala. Nze tewali muloga ayinza kundoga nanzita. Ne bw'otwala ebifaananyi byange 10 tonsobola. Mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda mulamu. Mukama yogera nange, saba nange. Ayi Yesu, nzuna mu maaso go. Taata nnenenya olw'obubi bwange, nnenenya olw'ebyonoono byange, nnenenya olw'okusobya kwange. Taata ntegedde nti ggwe oli musana, muggwe ekizikiza temuli. Muggwe temubaamu kizikiza. Ye gwe ekkubo n'amazima n'obulamu. Taata nzuuno mu maaso go nsaba ondokole nga bwe kyawandiikibwa mu Baluumi 10 okutandika n'olunyiri olw'omwenda nti omuntu akkiriza na mutima gwe okuweebwa obutuukirivu era n'ayatula n'akamwa ke nti alokose. Mukama njatula ondokole. Mbadde naava mu maaso go ne ntambula bubi naye nsabye Mukama onsaasire ndokola nga bwe kyawandiikibwa mu Baluumi 8 olunyiri olusooka nti tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Nange ndi mu ggwe onzigyeko emusango onsaasire byonna. Nenenya mu maaso go Mukama, nenenya onponye endwadde. Nenenya bwe naavaako ekibi Mukama obulamu bwange bukonekitinge naawe. Omwoyo omutukuvu afuge mu nze. Omwoyo omutukuvu tatula wakyafu. Mukama onsaasire kuwanjagira kukaabirira nkusindira. Taata neetaaga ggwe mpanirira nsonyiwa ebibi bye nkoze. Mama bye yakola, taata bye yakola, bye nakola nga simanyi ne bye nakola nga mmanyi. Mukama nsonyiwa. Genda mu maaso nga wenenyeze Mukama. Mbagambye ennaku sizimanyi oba ziri 3 oba 5 simanyi ennaku ezo. Katonda yagenda otuvuga naye ogenda kumaliriza ng'olina ekyamagero mu ngalo zo. Ogenda kumaliriza ng'oteereddwa. Ngenda kukusabira. Tuli ku musingi. Tandise n'omusingi gw'okwenenya. Weekuumire ku buweereza ku Truth and Justice, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter. Weekuumireko wonna ogenda kuba ofuna obubaka. Weekuume bw'onenenya. Katonda agenda kukyusa erinnya lyo nga bwe yakyusa erya Yakobo. Yakobo yeewaayo n'amega ne malayika. Kitegeeza kwewaayo nga gwe bwe weewaddeyo ne weenenya mu maaso ga Katonda. Mu linnya lya Yesu olubereberye essula 3 mu linnya lya Yesu olubereberye essula 3:2 Yakobo yamega ne malayika n'amaliriza ng'akyusiddwa erinnya lye. Eyali Yakobo n'atuumibwa Isirayiri. Erinnya lyo likyusibwa nga weenenya. Erinnya lyo likyusibwa nga weenenya. Erinnya lyo likyusibwa. Libaddeko ekivume lirongoosebwa. Libaddeko okugaanibwa lirongoosebwa. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe mwesabidde. Amiina. Be blessed. Shalom. Tusisinkane enkya. Mukama bampeera omukisa. Weekuumire ku mikutu gyaffe egya WhatsApp,
bwe ngenda kuba live soka nembaweza ka message nembagamba ngenza kuba live ojja kuneyungako wekomeye ku mikutu gyaffe gyonna message ojja giraba ne wano ku Facebook osobola checkinga post yaffe gyolabye bwe naba ngenda kuba live emisana nja teekayo ka post bagambe nja kwesa weziti so beera up to date buli time mukama majagalire mulinyira Yesu nzo obusungu buntwawanya nnyo mukama musabye akuwonya obusungu janati omwoyo gw'obusungu ngukugobako omwoyo gw'obusungu ngugukobako ngukugobako omwoyo gw'obusungu ekyo ekizimu ky'obusungu kitta ebintu bingi ekizimu ky'obusungu nkikugobako mu linnya erya Yesu janati nkugobako ekizimu ky'obusungu egyo emizimu gy'obusungu ngikwata ngisula mu bunyo obutakoma obeere waddembe kisiba omutima gwo n'owulira obusungu ogana n'ogejja ogana okulya okukkuta ebintu byo byonna bifa obeerako rejection olw'obusungu ogwogoyo gw'obusungu gukuleetako embeera n'okaddiwa abaddanyirira n'ofeedinga ogw'obusungu ogwogoyo gubi nnyo era ngukugobako mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu enkya guntegeeze nga bukyali guntegeezeko nga bukyali naye ngugobye nguswambu nnyo obutakoma oli waddembe gwokyala muliro gwa Katonda. Be blessed. Shalom. Nangiridde Katonda ayogereko nammwe omwoyo omutukuvu ayogereko nammwe okuyita mu kiro kino. Mweraba. Shalom.